Bannaffe ababuwambo Buwambo Boys Film Production bagenda okubanga bakituusaako kyotalina kukola kulabika nga kwekusibwa awamu ne Duncan Digital Studio be bagenda okubanga bakituusaako. Buwambo Boys olwaleero begasse ne Chetera Film Production ne bagatibwa Omugave Mukibizi Production be bakituusaako batugamba nti Kanakulya Mark ye nannyini firimu asooka ate nga Nabosa Patricia executive producer, Kabaka Duncan Kataala ye yabadde director waayo era nga Naluwoza Salima equipment and costumes. Kavuma Peter yakoze ku by'obufu Kavuma Peter ate nga sound effects by Ronald Omusiru etandika butandika ate nga Sebyala Kenny yakoze ku effects visual effects supervisor. Tugenda maaso kali nno kano bakatumye esiga ly'omusambwa era nga etandika butandika esiga ly'omusambwa Duncan Kataala Constant ate nga n'ebirala byonna kati nene etandika twatandika bwe tuti Duncan Digital Studio Production Company etandika butandika era nga tugenda maaso kaje tandikidde tulengera omugole Kanakulya Mark assistant director. Waliwo omugole wuno naye oba agenda mu ssabo teryamanyi akuta bulungi ebyambalo bye eby'obugole n'akwata n'akooto kano ke batera okukola nga bagenda okuloga mugole budde bwakumakya wuno ali ku kyalo Nabosa Patricia yakoze ku by'obufu wuno naye ng'entunula gy'atunulamu munange labika ng'etiisa. Tugenda maaso Duncan Kataala ye muwandiisi tuli ku kyalo kali tudda ku bannalugambo budde bwakumakya ku kyalo wano kintu kana oyabuka akwagala yangambye nti nanjaga nange yangambye ate nawe mbwakwagala embuka nawacanga bali wano waliwo abacyanga kumba omugole wuno azze ne obwoto anjinyawo kyava abaako babuuza muli mutya bane mugyebaleko embuuza kino ekyalo kye bayita bati abuuza kino kyalo nga bamubuulira ekyalo we bakiyita obadde olina gwonoonya oba obuze nedda kati omugole agamba tamanyi nti oba abadde abuze abadde alina gwabuuza mugole ndowooza mupya waku kyalo kuno neyeyongerayo tabangako na muntu tabangako muntu egenda maaso tabangako muntu tugende mugole naye nga gwali musambwa era nga gwolekedde ekyalo buyingiddewo gwolekedde ekyalo kale tuvaayo tudda ku mwana mwala embooko yiino bana abaana ba Buwambo Film Production. Buwambo Film Production wuno ku budde obwo bwennyini obw'okumakya tumulengera wuno agenda maaso n'okwesaaliisiza ku kyalo kuno yakyanye nyabo mugamba mutya nyabo badde nina gwe nnoonya ayina gwanoonya ku kyalo kuno naye munoonyeza simulaba noonya ku mwami gwe bayita Segawa ayina omuntu gwe bayita Segawa gwanoonya ono gwe bayita Segawa onoonya Segawa awunyiza okuba ng'onoonya Segawa nkwewunyiza okuba ng'onoonya Segawa n'abamunoonya Segawa naye ayina abamunoonya kiki kyoyogedde munnange Segawa kyava mugamba nti neewuunyiza gwe okuba nga tewamanya nti Segawa yafa emyaka 2 egiyise kati emyaka 2 egiyise tulengera Kanakulya Mark wuno bali eno waliwo ekirombe eky'amatafaali emboozi eno baginyumiza mwana muwala oli mwana kino kipiipa nnyo nze nali mmanyi tebikyampiipa naye ate kati no kisuse eno enjaga mwana ey'omukisenya ekuba ofundako neyawali ku lukalu mwana ekibanga kirungi nokirirako wano kafeere naye mwana bali eno bakedde ku piipa tebakyapiipa bennyini bebeepiipa mwana kanate kaka kati kumbe baali banywera enjaga nannyiniwo kyava ajja ye Segawa
Katala Duncan abaye yasanga kibapiipye ne bamulya Segawa yagwa mubayaye nga zimaze obapiipapiipa ne kibakwata mwana katuge kino kikyatupiipa tukyalina kunjayo ino kanakayaga mwana kakukisanyi ate naleeta obusirusiru mwana wano wawo enjaye yali ebakubye enjaye bagi nga batandika okutuga omuntu w'abaana kiki ekimutugisa kubasanga nga banywera enjaga mu kirombe kye eky'amatafaali oddamu mwana tukubisa enjaye nza enjaye kati tekyankuwa ensi wa busiiyi kirabe genda neeye magombofu ne maama nyabo ogambye eki mwana mwala bamubikira yaggwamu amaanyi yatandika nokaaba Segawa gwazanoonya Segawa yafadde emyaka 2 egiyise yattibwa bakyamupiipa bamutta muna ebyo byatuuka ku Segawa ate wali kyakola kibi nnyo ogenda ku kyalo ng'oyiga omuntu naye nga n'olumbi omuceere baagulya dda wazira yagamba neyanziza nnyo nyabo okumbikira n'okuntegeeza okumanya nti gwe mbadde nnoonya yafa dda mwana muwala abadde azze yenna abadde azze era omulambo gusubiddwa nnyo omulambo gusubiddwa kakati tudda ku Sebyala Keni Sebyala Keni ono ali ku nkwakyo naye mwana enkwakyo tejja kugenda bulungi kati wano senga nfunayo akatooke mwana kendi awe awo mba sifuna zibigiji kati abaanoonya okubba ettooke kyava alengera omuwala gwe babikidde naye si waakuno kyava anoonya ku mabbali wadde olaba enkwakyo wenjiya nga ngenda nenkabaka mbadde nzize kubba katooke kati alaba wefunaawo kidemu ate afuna kiddemu kumbe eddemu ono bamubikidde kiki mwana kino kimazale ngenda zikikwatako kati ngenda girindamuko ngiswame mukirayike yagala nako akamazale ndaba ngerimu otule yagala kisumagira mwana Sebyala Keni okubba ettooke mala kulaba nga mademu eno ngisalako ngenda gisalako kumbe mademu bamubikidde mademu sabangako omuntu mademu yali musambwa yoho kale gwe musambwa gwe musambwa gwaze gunonya Segawa ne gulyoka gufubutuka amaziga ulira amaziga g'omusambwa tulaba eziga ly'omusambwa guze gunonya Segawa gwakuba omulanga yonna gye gwava tewali amanyi ate gubadde tegumanyi ti gwe gunonya yafa gwafuna ku mabbali we gwadda ne gulyoka gutandika okaba naye gwakaaba ekibira kyonna ne kiwuuma ensozi zonna ne zikankana omulanga gw'omusambwa gwakoma wala kati bwe tubaayo tudda ku Myaye ne maali gyasiba naye maali gyasiba nfumbo olaba jjajja ojja kuba lumu nkwasa kabaako kati kakyali ako mwana kakyali sagala kamanye nga nzikukwatako nze njagala nenzija nenkanyiga obuyinja busatu ku baati genobeera ng'oleese kitegeera omusajja omumanyi tanzikiriza vva waka naye okimanyi nawe omusajja tanzikiriza vva waka bwe mba nkugambye ntusinkana eri wansi ku mudumu gira mu budde kubanga abakimanyi bagenze kukima amazzi kyogamba nja zikukwatirako eyo ku mudumu ye kati gojjojja ojja kusanga enkuzateredde kakati kyava gamba nze nja kuyiyizayo bwasawa busatu ye wali ova eri ng'omugayo ogenze kunoonya nku kati nze nga nguzeyo wano enku za 13 tumale ekikasaganya okitegeera kiri kikeni kikyali kyange sagala ate n'ekirala Keni ayinanyo olugambo omwana sagala akimanye Keni ajja kuzisaasaanya ate kabako mwana kakyali kambwa
ako kakyali kangwa kajja kuntegeera kajja kunyoola ekitegeera ninga nze nkwagala kumbe Keni abadde ku nkoola ng'agenza okubba ettooke naye byalabiddeyo Keni tabitegeera Keni wuuno naye mwana Keni bakuntungako oba mwana ojja kunemesa Keni gwe mwana ndabye omuzimu ku mabbali wali eringa guŋŋaŋŋana olabyeki omuzimu bagulaba oli musiru omuzimu bagula kale musambwa ndabye musambwa omwana mbadde mbooza wali kabogoya kanamwandu nga njagala kanyola bulago nganza okulengera ddeemu kumbe tabadde ddeemu nga kisambwa kiŋŋaŋŋadde mwana nga ntunulira kabogoya guno omujja naye omanyi guno omujaja amayirungi gaveeko enkwacyo giveeko oba yagala nnyo gaayamu omujaja kati ono byayogera byali bituufu kumbe omusambwa tegwagala nnyo gukolako mu lugambo ne guleeta amaanyi sebyala ageeka anti olaba kati mukwano gwe yaba ebyokola naye byajja kukola kati olaba gwamuloga olugambo sebyala Keni namugamba dave ku nkwakyo bwe batakomakola ŋŋambo omusambwa gwamulogerawo olugambo gwamufuulirawo kasiru kati bano balowooza enkwacyo yemukubye era mbw enkwacyo abadde adduka oba abadde ayogera naye mutuga n'enkwacyo tekyagenda era yo takisini n'agizza kakati ekyalo kino waliwo omusambwa gye gwava wanobeerawo ng'opoye nze nakugambe nenjaga eyakkulira wali eri mwana mu mayuni ekuba olaba jajange yandekera emundu kakati yali sabasaba nemala nefukamu AK47 ngenda kubeera komando laba nekiti yemundu omanyi bagamba mu mundu ebeera kiti kya muwogo kino kiti kya vakedo kino kiti naawe kati banywa embanga n'ekipiipo kakati ekipiipo kyekibakutte kiti mwana ekyo kiti mwana olaba kisitedde saagala kuddamu nkuyita mundu ya jjajjange jjajja agikubise bama kakati baba bali wano nezireta kibok era bamadamu oba nenkubye bukubyo bandaba simanyi oba nkenga sibitegeera madamu yenze mwana nze gwolaba nze ndi muganda woli ayina wali kalina nga mukaaga okitegeera yenze kenyini gowulira tondaba ne ku tv ze tambula n'abayimbi abanene mwana nze ntambula n'abayimbi abanene mwana bano ba alien baneesibakemooka nze batambulira mu zange ezo enziga yenze mbawona yolaga mafidamusalera minene nyinza n'okuwamu akaperaawo ekipiipo kibalina ekipiipo wulira firimu Bwambo Boys Film Production in conjunction with Chotera Film Production omugave mu Chibi's Production kakati tugenda maaso madamu awo nkulu awo wano wenyini wekigwera asanze ekipiipo kwekiri kumbe bali kumusambwa omusambwa guno munyivu abayaga batta omuntu gwe gwabadde gunoonya alo mwana sekise wano wenyini wekigwera mwana wano wenyini wekigwera mwana sekise kamale mwana nokuleka nga nkola ku byobuliri wano kamale nokwala wano endiri boyi wowe yayayayayaya ene mundu mwana namubuuka sabasaba yagwe enjaye balimba yaggwako oluggwa kyova laba enjaye bateeka mu bizibu bwe bamala okubifunayo neweta
kati omusambwa tegwaddayo gye gwava. Bwe gumala okuzuula nti Ssegawa gwe gwali gunoonya yattibwa, teguva gusigala ku kyalo kuno, kati gwafuukirako ebizibu. Zireeta Kanakulya Mark. Omusambwa tegwadda gye gwava, gwasigala kuno. Kyotera Film Production ekutuusibwako bannaffe aba Boss Lady, bano be baleeta emmere nga bakuderivalingira emmere wonna w'ogyetaagira. Ngamba mu abaana bali mu biyumba abagenda e Saudi okuba ekyeyo, bakadde amasupa. Kakati zireeta omukulu ono afuka, kumbe waafuka omusambwa egubadde tegulyoka. Abadde akyaggwamu amazzi. Ani agambye okufukawo enfuse? Gwe naye madamu otegeera oliko banno ogenda kulaba ekinakutuuka. ojalaba ekikoto twamuli bino ebikazi byagala nakwata baana ba bannaabyo. Kalabe nno ebintu byange kijja kinzungirako. ndi wano ndi kumbe ne baloka bamupa payipu ne bamuleega afunye ekireego. Omanye okulwala empanama mu ddakiika emu n'olwala akaligiti. Mukulu n'awulira ng'alinganga yeetikiddewo omugugu omulamba. Ayiwowe kakati bw'amala olwala empanama n'alyoka atandika okuzimba. Omanye okwereega. Omanyi zino payipu ezikola olubalaza. Kati payipu eba ekyereze ne zireeta gwe jangu wano. Kanakulya Mark emali yereze ate wano waliwo ayinza ogikakanya. Kakati muve mali yereze dda, kano kajja kazungazunga alyoka akakanye ku busungu. Akakanye ku busungu, kumbe omusambwa guli kuno. Ziga lya musambwa ye sinema gye tulaba. A movie directed by Duncan Katala, written by Kanakulya Mark. Tugenda maaso. Kumbe gwaliko ye muzimu, ye musambwa okuyana bano enjaye mwana ekuba bubi mwana guno omuti gw'oku kisenyi todakugumpa mwana. Kyovala anagamba tubeere ku ssanja, nogamba tugende ku njaye mwana. Gwe sikyaddamu ku njaye eyo ey'omukisenyi mwana, ey'omukisenyi ze toddamu kugimbuulira mwana. Ono yadde n'emundu y'ekiti kya vakedo, bulijjo bagamba kiti kya muwogo. Niyo nabadde na kiti kya vakedo egenda maaso. Baabali kakati kyekyaliwo nti omusambwa bwe gwanyiiga tegwava ku kyalo, gwafuukirako obuzibu. Era ye ow'enkwakyo kakati gundi mubamu ebintu byetufuna naye nga kizibu okunnyonnyola omuntu. Kati omuli w'enkwakyo senga agendawo omuntu nga obulago buzibye asinkana mukwano gwe Ronald omusiru. Wulira firimu kikiro kyayogera gwe tokyayogera kiyongedde ate ate onywedde biki ebyo? Genda nze byogere sibitegeera, kumbe n'oli ye Ronald omusiru. Kiki ekimutuuseeko? Kino nekiseka. Mwana tobeeranga omya agenda kundeka mu njogere nkadde oba enjaye yemukubye oba nkwakyo yemusazeeko, naye bweba njogera mpya kati n'amanya ati abadde agamba kangende noonya ani gwabadde naye. Bayinza okuba bafunyeyo enjaye empya nga bw'oginywa mwana obeerawo oti bagirerange bagimpeko nyweko. Enjaye eyo enkubye nange enkubye. Ogenda okulingira omusambwa gusiba wano kye bayita
omusambwa gusiba kati buli kye bayita enkodyo yonna. Tugenda maaso. Nagambye bannaffe aba Boss Lady be bakutuusaako ekina Uganda kino basangibwawo mu Damamu era nga bakutuusaako buli mmere yonna ekika ky'emmere yonna yonna gwe munanga mpuliriza. Oyagala kulya ku mmere ekika kyennyini kye waleka e Uganda? Oyagala kulya ku mmere ekika ky'obadde oludde okulyako etali mu kiyumba? Bakubireko ku plus 966 538 758 432. Tugambye nti Kasaalaba 966 538 758 432. Basangibwawo Damamu era eyo ennamba gye nkuwa ya Saudi Arabia. Oyinza okuba wagenda ne MTN yo bakubireko ku plus 256 781 7570 206. Be bannaffe bano abamanyiddwa nga aba Boss Lady ku kyokola delivery y'emmere yonna yonna gye weetaaga. Gwe munanga mpuliriza era laba ekina Uganda kino. Basangibwawo mu Damamu. Kati tudda ku muyaaya akwanamu ku musajja zireeta Ronald omusiru. Ndi wano omukyoko gye wamulabika olaba mukama wange ngamba tumale poloti tugimalayo poloti yakula bwete. Kati omuyaaya ono yalinginiya naye ebyenzimba nga bikyamuyiribya. Ennyumba ya kyama. Kati kumbe ne gwe bagamba ye Ronald omusiru ne bamugamba okwetegereza ennyumba. Wano labawo nnyo owulira firimu najja neyetegereza ennyumba kumbe ekituufu ennyumba ya kyama. Esookoje wali onywedde kikaaki okuzimba ennyumba bwete kakyama konna tokalaba. Kati leka tumale okufeera fala. Twalina kikeni kyekyaweeta ensondo gw'omulyango kituufu gwakyama nakimanya. Kati wulira firimu naye omanyi madamu poloti yo yakyama. Nyumba yakyama bapoloti. Wulira Ronald omusiru kakati kiringanga omuntu wanakyama omutwe bw'ati. Kati ne bw'oteekako eriiso ku mutwe likyama. Kati poloti yakyama ne bazimbako ennyumba. Kati bwe bazimba olw'okuba poloti yakyama nga n'ennyumba ekyama. Okitegeera? Kati ennyumba mwali mulina ogizimbamu straight kubanga poloti teri straight. Kati omanyi? Wazimbira meka? Twagamba 6. Nakuwako meka? Njamala tula ku kitabo kubanga wampa busolesole mwana. Ennyumba yakyama. Kakati enkima tesala gwa kibira. Mwana akayumba kakyama. Wali onyweddemu? Kinga kyekyamutuuseeko n'ekirala kiveeko Keni omulabyeko mbadde mbayo wewakaye musanza musanga awuza andaga emimiro oba aliwo akaba yakozesezza nga kakuba oba alina akabanga ke yafunye nga tetunnakafuna mwana era gemwavumbudde nange mumpenyo mwinako njaga gye mwavumbudde nange mumpendo engogolo obulago nange njagala gogola bulago nembuze Fredi konze kange ndembuze Fredi kale tutambula kati kyava agamba omanyi muzimu tubadde tutambula emabegakaawo najja n'atugamba mbwalabye omuzimu ennaku ze yali abalunga naye nga yenna ali kwa nkwakyo kati kyava abuuza ani abalunga ennaku zino ani abawa enjaayi abalunga naye okuva luli eri ekyamuliko kuva luli eri enjaayi mbwe ekyamuliko naku 3 bakira bukyanga omuntu omulaba nga obulago bumuluma kati mbu yabagambako mbw alabye omuzimu manyanga omusambwa simanya omuzimu naye omanyi mutuufu kyokulaba nawe njo wadde ogiraba ekyalo katonda kyava agamba nti oyo bw'abagamba nti yalaba omuzimu mutuufu naye ekyovudde olaba ennyunga yakyama aba ayogera nze ndaba bituufu naye nzikirira bwe nali nga mpita ntambula kumbe ono naye omusambwa yagulabako kutobazi wansi ng'owulira abantu abakawa
mbu yawulira abakaaba baŋoŋoota ate kapa ziruwa ezo kapa naawe bwe bakaaba bwe basirika bakuba omulanga omusambwa naku zigenderedde Ken tasobola kubanga mwana eza kubanga njaga nze nali manyi Ken yamize ki nkwacyo nendowoozamu nti oba njaga oba nkwacyo omanyi bw'oli enkwacyo yasuzeewo eyo gye bayita bbaale etuga kati si nkwacyo ayinza okuba alaba omusambwa tugende tumutaase ulyako n'awalala kyava gamba nti ye mugende mutaase mukwano gwammwe mujja kulaba nga mukiwulirako n'awalala kuno tulinako omusambwa ate ekituufu tugende mu ddwaliro oba tumutwala kyava gamba mumanyi mugende mutaase mukwano gwammwe ateeka okuba nga kituufu aliko ekikyamu temulowooza mbu simanyi nkwakyo oba njayi muli bayaye kakati ono ero gye omusiru tategeerirako ddala ate kati bwakwatagana ne Fred katedda ku kyalo waliwo abagezi babano bagenda kuzanya ebyayi babitaddeawo wansi mu kibira eyo tebabidye gyebiri mu kibira bagenda kuzinga ndiba yaabwe bakuŋŋanyiza ebyayi kati baagala genda mu kibira basibe endiba yaabwe ejja emyaka nga boogitegeera nga bayingira ekibira kumbe ekibira muno omusambwa mwe gwasigala wano waliwo emindi waliwo akooto wano egwasiba enkanda era egwasigala guli wano gugenda maaso n'okukola ebyagwo gugenda maaso n'okungubaga gukyali maziga segawa yafa era nga gwali gwina okugenda maaso n'okukola revenge kwabo abakituusa ku segawa guguno egenda maaso bannaffe ababuwambo film production nga begaseeko kyotera film production be baleese kino ekyomulembe nyiniko yakatuumye eziga ly'omusambwa gukyakungubaga guba gukungubaga ono ye sega we yafa guli wano gugenda maaso n'okungubaga kati zireeta abagenda osiba endiba omusambwa guli mu kibira guli mu nnaku zireeta abanoonya ebyayi we babiterese ogenda maaso n'okukola endiba banoonya ebyayi kukiswa ne gubawulira guli mu nnaku yaagwo ne gweryawo kati emaali yaagwo neesigala kati ate waliwo n'ekiwaya mwanolaba 100 gwolabyeko 100 zenabyeko luwaya ono ng'akwata emaali nga babba ebintu by'omusambwa sente nga bazigabana firimu yiino kyava bagamba mba mutanze ebintu mu kibira ne mubikwatako nze mbavuddeko gwe basi ani abba omusambwa gubadde mu nnaku yaagwo mukambwe guno era buli akutte ku byagwo abaana gwabattirawo ulira firimu ulira 100 gwe gwabattirawo buli akutte ku bintu by'omusambwa teyavaawo gwabulabe mukambwe nnyo era tegwazeeyo gye gwava kati ono mukulu bwadduka ng'agenda ayita chairman ng'ajja n'abatuuze nga beeyo kyekibira gwe aya baasi oba bagenda kukola ki waliwo omukazi abatuze mbalabye ng'abatuga bakkira abatuga abadde eno ng'ali mukuloga mulabye bakutte sente ze abadde n'enviiri nga za bbulu manya nga za guliini manya nga sibitegeera bulungi kati nga bajja baleeta chairman ssentebe ow'ekyalo yakulembedde abakulembeze oba abasitamye abatuuze mpozi n'abeebase b'ekyalo wano baasanga emirambo ekituufu ng'abaana battiddwa
abaana battiddwa. Kati kumba abatuuze abamu baali batandika dde otwala complain wa chairman nga bagamba nti kuno kuliko ekintu kye batategeera kikanga abantu mu mbeera ez'enjawulo. Kati kino kitandise n'okutta. Abantu bagamba kuno enjala yesusse, chairman tafa ku njala, alinga anywa nabo. Kati abayaga be batandise okutta abantu. Ekyalo tekimanyi kituufu kigenda mu maaso. Bwe kuba nga kuliko emisambwa guno ejjajjako gwena tuyite faaza bwana mukulu asabire ekifo. Kati chairman olaba tuyagala kwata ku banjaye batandise okutta abantu. Beeyasaamu abantu b'ekyalo. Abamu bagamba abayaga be batandise okukola bino. Abaali balabyeko bagamba nti kuno ku kyalo kuliko ebyawongo ebyajjako. Naye kakati chairman omugaye nti kuno kuliko ebyawongo yabitandikirewa. Gaali maziga. Ekyalo nga kifunye emirambo gy'abaana ababiri abasangiddwa nga battiddwa mu kibira. Nagamba nti 0753 00 62 eyo yessimu kw'osobola okubeera nga weegatta ku bantu bano. Kati kyamala agamba kankubire poliisi kuba ne chairman naye bamugamba tabitegeera. Kati naye kagaba buli omuntu we gukusingako okubira kwakusingako chairman guno gwamusikako kakati we gumusukako naye nayiya akubire popi nakuba essimu. Kati obudde bwagenda butambula naye ng'ekyalo kyafunako omusambu oguli maziga. Ebbanga nga lyetooloddemuko katono ennaku ziizo oluvannyuma lw'okuzuula emirambo tudda ku chairman ono ye ssentebe ow'ekyalo kino nannyini ntebe chairman aba ali eno abamu ku batuuze be najja n'amubuuzaako. Kati ssentebe engeri gy'afunye amubuuzaako najja ng'asembera okuva eri gy'abadde asembera eri omutuuze we. Bano be bamukubamuwa obululu bano. Kumbe chairman waba nga tewali bantu naye chairman tagazi yalina kyanoonya. Olimba chairman nengamba mwana gwe kozi olaba nga mpulidde nga ntidde chairman. Kumbe chairman ayagala kwana omu ku batuuze be kanawe leka naye bwonyirira nange singa chairman zafaanana bwe leka naye chairman zafaanana bwe nti onfaananyi raba noono teyeraba gwolaba no maaso yokka emabega tolabayo mwana gwe oyina ebikugoberera gwe. chairman agadde mwagazi kunjaga bino kanawe wano olabawo chairman ng'atandika okuwaana. Chairman atandise okuwaana. Chairman ono so omanyi olina okulaba mu maaso. kati chairman alina vision eziraba maaso era wano alabawo akedi ezijjawo. Kumbe wawe chairman buli gye bamugamba chairman gatalaba chairman takiwulirangako. Leero yaki omusambwa gwagamba temunaba. Ssentebe mwennyini yayana nazzaako. Kati omusambwa gulina amaanyi nti gusobola okwambala ekifaananyi ky'abamu ku batuuze. Gusobola okugira ddala ng'omuntu gw'omanyi. Kisobola n'okuba nga neighbor ng'ayogerera ddala nga gwo nga gwogerera ddala nga neighbor. Kati niwe kitwala akabanga omanye ekyalo kyesala lumu akajegere nga bajja beesala akajegere bakooye bagende wa chairman. Beesaza akajegere bagende wa chairman bawulira bakooye kubanga ekyalo kitandise n'okufuuka eky'entiisa. Ensonga ezitulese abatuuze waliwo embeera etuuse ku kyalo. Embeera ki? Nga bakulembeddwa kanaakulya mbaaka bagamba
embeera esusse. Chairman ono sibamulondera bbule, abeeko kyakolera embeera eyo. Otulaba nze kenyini agamba ebintu bino nagenda ku lusozi mbaali mu kufuka. Nkulu bamukuba akawanama, bamukuba akaligiti, kati ye mwenyininyini mujulizi akirinako obujulizi. Abuli agendayo okusanga ennyini nze nteebereza nti n'abaana bali abaafa omusambo ogwo gwabirimu. Kumbe mama abaana badde kumpi. Musa nayogera ensonga kyoyogera kituufu. Abaana ku kyalo nakwogera abatuuze bwe bayogera ku kyabaana omukazi watanaddamu n'akaaba ye Patricia ageeka nabbosa. salimagezi ekyalo kitondo kyakyalo kisubi abatuuze ewafa. Kati kumbe ne chairman taagala kwogera, naye ne chairman embeera gye boogerako yamusalako okwo era agirabako. Kituufu era kituufu nange bwentyo wenda amasi ekyo kyayogedde kituufu kimwogedde. Baana bano Buwambo boys be beegasseeko Kyotera Film Production bakuleetedde ezziga ly'omusambwa era nga gye tulengera tugenda maaso nayo. Kati chairman agamba nga nze chairman n'obwa chairman bwange Ssentebe mwandonda, kati okundonda kyategeerekeka nti mwandonda, naye sina kyenyinza kola musambwa. Olusozi luuluno omusambwa gwagumba kuno tegulina gye gudda, era kye baakola nga bagamba katugende tulabe omu ku bagezi b'ekyalo. Manye ebyalo biba n'omuntu nga ye bagamba wo waliwo essabo. nze n'abatuuze bange ku kyalo nga bajja tulinamu obuzibu jjajja ku kyalo kyaffe. besitula nga bagenda mu ssabo balabe nga basala amagezi, kubanga ne chairman mwennyini kyamutuukako. Netugamba nti tukubuuzeeko jjajja otulabire yeeyeye emabega. Ono ye mulogo w'eggombolola era ensonga z'omusambwa gye bazireese. Kituze wano n'abatuuze bamuze n'abatuuze nabalinda bwadda n'abagamba nabalinda obwedda. basobola sayisa obalaba yabalinda obwedda bw'omusambwa gunaakolebwa gutya. bweza nnyo katuwulire ensonga emisambwa gyogerwako gitya. kyaffe kirina ebizibu, kirina emitawaana jjajja. bajjajja boogera batya ku nsonga y'omusambwa? sumbuwa kuno ejjajja si mulya mmere. kyeva bagamba nti abasumbuwa kuno si muntu, si mulya mmere. musambwa musambwa gulina gye gwava, tugukoleko tukoze tutya bannange. jjajja tugenda gukola tutya? embuzi 6 jjajja ekyo ekintu kyamaanyi mumanyi ekintu kye bayita omusambwa. jjajja nze n'aba embuzi 6 nyingi kyekitandikiddwako, jjajja bagambe yagala enkoko ya lujumba atekeko n'enkoko ya lujumba nga tekookolimangako. yenjagala sooke nkwate eki omuntu akutuma enkoko ya lujumba n'akutuma embaata nga tekookolimangako, kyokka nga bukyanga obaawo towulirangako kukookolima kwa mbaata. kati gwe n'otya. kati mugende bwe biba nga bingi bibalemeredde mugende mumanyi kye munaakolera omusambwa gwammwe. jjajja bagambe batusalireko jjajja. jjajja gamba abasajja bajjajja bakube nga bawumba engalo batusalireko. kuno ani mbagambye gwali gwina gwe gunoonya. agamba nti omusambwa gwajja kuno ne gusigalako obusigazi, wabula nga gwali guze nga gwina gwe gunoonya. bwe gwasanga nga taliwo ate nga yattibwa ne gusalawo gusigale wano, era kati gugenda tandika okukola obulabe ku bantu bonna ab'ekyalo nga gwesasuza guli maziga. bagambye bwe tutakikola mu bwangu omusambwa gugenda tandika okukoseza ddala ekyalo, kubanga munyiivu eri ekyalo gwe gwajja gunoonya yattibwa buttibwa. egenda maaso
kati ogenda musabo kyanjawulo n'okumanya kyemugenda okulwanyisa. Mama w'abaana babiri abaafa aliisa nnaku ojja wakalaaku egenda maaso. Mbadde gamba nti ogenda musabo okumanya ekibayiganya kyanjawulo n'okumanya engeri gye mugenda okyegobako nayo kyanjawulo. Tugenda mu maaso kati bagenda okuvaayo nga bategedde n'embeera yennyini ey'essalira egenda obbayambako okusobola okubeera nga bamala kino. Tugenda maaso efirimu eno ekyagendera ddala maaso tulengera ezziga ery'omusambwa ng'evudde mu Buwambo Boys era nga bakwataganyiziddwako n'abakulu bano boolengera abakyotera film production. oli bwe nali gambye Nagambye nti batuusibwako aba Boss Lady bana batuyambako okubeera nga batutuusiza emmere wonna wonna we tubaali tuba tuli era nga kwata 07 kola naawe 81 5 7 2 oba 256 plus 256 just nagambye kambeerebere 781 benguze 570 206 oba plus 966 eyo 538 758 432 bebannaffe aba Boss Lady ku nkola y'emmere ne zireetawo olugambo gwe balologa. Kano ke kali akantuke ate kikiwabadde ate wabadde kiwafunye senyiga. yogera naawe biki ate byolimu ebyo Yesebe yala Kenny asinkanye kyomuhendo enjo bano bakyotera film production. Nagambye kati tuli wamu twakwasaganyiza ne Buwambo Boys film production. Bano bafuluma mu kyotera film production ezo face ebbiri z'olengera Kenny Sebyala ne enjo kyomuhendo. kati nkola etya bannange Nadde gamba nti eri ekintu kyokola ng'omuntu ajja gamba kati ono balowooza bw'ajjanga obulago bwazibye oyinza nagamba ove nawe ku mayirungi kati amayirungi amasanda g'amayirungi gagenze kukwata bulago kati tugenda kola tutya ndeka tulabe taata guno guloga olugambo yali atandikiddewo lumansa nga bw'alabye omusambwa bamize kakoola akakola bakamize bulijjo okimanya akakola olyamu mazzi kiki ekyakakumirisiza naye lwanako sikakoola kukolere kino sina ngeri kati nze nkolere ki ujugugugugu kakati gwe wawujugugugugu nkukolere ki akakoola n'okalya kumaca n'okalya mutuntu nakugaana enkwakyo y'okumaca ne mutuntu gwensaba okerera ku nkwakyo kati amasanda gagassa obulago Kenny tugenda kola tutya Kenny nenkujjanjaba n'owona nenziramu nenkulaba bulabi wadde n'akakoola k'amayirungi ojja nnoonyayo girlfriend omulala saakummanyira gugwo kati no bafunye engeri gye baagala ogukolako guguno era ng'emisambwa gyagambye emizimu gyagambye oba bajajja ku kyalo bagambye nti gugenda tandikira ddala okukola obulabe lyobubi bano bakererawo tebalinda nnyo mbeera kusajjuka engeri gye birimu ne ssentebe nyini ntebe w'ekyalo omanyi ssentebe w'ekyalo yabeera pulezidenti w'ekyalo kati babatuma embuzi 6 bayingirawo basobole okulaba nga kino bakikkakkanya engeri gye byalimu ssentebe tekwaliko kubennaanya nga babano bayingirirawo ddala yabasaba ebintu bingi kasita babeera nga bawonye y'ensonga enkulu kuba kakati kino kiruma ekyalo kiramba tekuliko asigala baana bato bakulu bakadde n'abalala bonna tewali buzibu bwonna gwe buleka mabega nagamba 075 3 00 62 5
ng'ogenda maaso n'okwegatta ku bantu bano. Nkubira ku yange 075 M 76 74 12 osobole okumanya ki ekiddako. YouTube channel kwotusanga bagiyita Kyotera Film Production ye channel kwogirabira, ate nga gisange matundiro g'ebina Uganda wonna mu ggwanga. Ntegeeza Uganda gw'omwana ali e Saudi Arabia ekyokola okimanyi. Subscribe to the YouTube channel emanyiddwa nga Kyotera Film Production, olyoka olaba eno n'endala nnyingi ez'omulembe. Kata, Dammam, Riyadh, Kamiski, Dubai, Saudi Arabia n'ensi endala zonna. Weekwate 078 M 570 226 basobole okubeera nga bakukolera delivery ey'emmere eyo nenyingi gye weetaaga. Kaakati okusamira embuutu zatandikirawo nga ekigendererwa kyakugoba musambwa bagugoba bazina batyo, era nagwo mwetegefu okulaba nga bazina bagugobe. omwenge gugwo tugulese egenda maaso omwenge bagulese. Embaata kabuzi bagirese etakookolimangako. Embuzi 6 n'ebirala byonna byaleeteddwa dda okusobola okulaba nga bagoba omusambwa. Saddaak zikolebwa okwegobako omusambwa omukambwe ennyo. okuno yeno embuzi yammwe gye baleeta ng'atandika okgenda maaso n'okulaamiriza ayambibweko emizimu egy'ekyalo gino. Ono ye mulogo w'eggombolola atugenda maaso. Ssentebe akulembedde abatuuze abasitamye abeebase mpozi n'abayimirize be basobole okwegobako ekyokola ekyagwa ku kyalo. Yakoola bajjajja bonna mu nsozi, emisambwa n'emizimu, amayembe, lubaale n'ebirala. Gijja gitandika okubeera nga gitaasa ku musambwa ogwawaba guguno ne bagukulembera. Misambwa gya kuno gyali gikola nnyo ne bagusomba ne baguleeta wano guguno. Jjukira mukazi wattu nagwo guli mu nnaku ne bagufunza n'agubaka agulina. Ladies and gentlemen, babano balwanagana agulina ne balwanaganira wansi awo naye nga gwo agulina. Abantu balina naye ssebo nabeddogo eryo n'ekyalo naye nga nakyo tekikola ki. Ne baleeta omwenge ne bayiwako kati agulina. Okugubaka bagulina ne baleeta n'enveera ne baguteekamu ne bazinga bulungi nnyo. Bagukwase bagufunziza era naleeta bulungi n'akaveera n'agenda maaso n'oguteekamu. Agufunye oluvannyuma naleetera bannannyini bintu awa chairman egwa okulembera ekya munveeko nammwe babagambye nakulembera kyalo okwata misambwa. Lwaki wa chairman ng'oddamu ebigambo bino? Toli musajja nyweza njagala onywere masajja anywere masajja amakazi gatya eri emmanga okitwalo saagala muntu yenna akulaba ate saagala baalagira chairman agenda asula ebintu bino mu nnyanja nga teri n'omuntu amulabye, teri n'omu gwayogedde naye ate tatunula mabega ng'agenda awamu n'okudda tekitoloka ate wekikutolokako gwe onaamanya
tekiddamu kukwatibwa. bwayo yejjajja neze embuzi zennyini yejjajja zemusaze sakala muntu yenna atwalako ki kyava agamba embuzi ezisaliddwa ebadde saddaaka yakwata musambwa. Temukwata wadde ku nnyama wadde akooya wadde okutu, we muli ako omusambwa gugenda kudda. owoninga yejjajja Temulya ku nnyama paka bagende basula ekitwe kye mu nnyanja. Chairman akome wano tukole emirimu emirala naye ng'ogwo gulabika tugufunye. Ezziga ly'omusambwa ekyalo ne kijagaza. Alo gwe ekyalo ne kiryoka kisanyuka. Gw'omusambwa gwali gukwatiddwa ekisembayo. Gwali gukwatiddwa ekisembayo. Ekyo kyekyali ekibuuzo. Essanyu eryo ly'olengera kwe kuwulira nti ekizibu kiwedde. Era Buwambo Boys bwetu bibadde kutuusaako ekyotera film production. Bwe walibayo akatundu akeeyongerako awo era nako ndiba nkakutuusaako naye nga bagamba nti weebale kulaba era